Yogeddwa abatalina kujooga naye nenzikiriza kubanga obuvunaanyizibwa bufaanana bwe butyo. Waliwo abankolokose ate ebiro ne bituuka ne bakomawo gye ndi. Ne sisiba busungu kubanga abakulembeze tebakola batyo. Abantu abanneesimbyeko bakyalina obudde okujja gye ndi ne bayambako ku ngeri ki gye bavaamu mu kalulu. Ate era ne mbayigiriza obukulembeze butambula butya. Sijja kwetaba mu nteekateeka yonna eyinza okuzza emabega olutalo lwe natandika era lwe mbadde nnwana ne bannange. Nja kukola buli ekisoboka olutalo lugende maaso. Ne bwe mbadde mpolereza nga mulimu n'abo abanneefuulidde nja kugenda mu maaso kubanga ekikula kyange si kya musota. Ekikula ky'omusota kubojja, ekyange kuyamba. Njogeddwa n'abo abatagwanidde. Baani abo abakujooze nga tebagwanidde? Abagenda okugwanira okujooga bagenda kuvaawa? Gwe kyoyita okujooga kye ki? Era abagwanidde okujooga be banajjoona abakkiriza? Bipimo ki bye tulina okukozesa okumanya nti ono agwanidde okumujooga ono tagwanidde? Yeekolera itonga ge gange musiibye muteoba musuze mutyo okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okubajjukiza. Togwammwe gwa kunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange. Gwa kukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta njogeddwa n'abatagwanidde ku njooga. Mukulu Sseggona gwe kyoyita okujooga kye kiriwa? Ewaffe e Buganda tulinayo okujooga kwa kikula kimu bwe kiti. Okujooga okw'ekikulu ekimu okuli e Buganda kwe kw'okutuula musajja munno mu kifuba. Okutuula musajja munno mu kifuba kitegeeza okutta ekyama ne muka munno. Ate gujabagira nnyo singa ekyama mukittira mu nnyumba ye. Mukulu Medad Lubega Sseggona, Busiro East yafuuka ddi amakaago nga yenna ajja okugyesimbamu akoosidalingibwa ng'omusaalimbi era omubala ng'asaalimbira mu makaago. Busiro North Constituency leka kuginafuya kugiteeka Nakasozi mu makaago nti mu makaago yenna ayingira alina kukonkona. Asikaali nakkubira essimu n'olaba nti oyo agwanidde oyo tagwanidde kuyingira. Naye mu Busiro mu Busiro East Constituency abalonzi baayo be Bassemaka be balina okulaba agwanidde okugayingira n'atagwanidde. Amakaago wagasangamu era ne bakulaba nti ogwanidde okuyingira mu kaseera ako. Akaseera we wayingirira waliyo eyaliyo. Naye eyaliyo yakitegeera nti nnyini kakomo wakasabira w'okamuddiriza. Kakati ate ggwe aliyo olunaku olwaleero ofuuse constituency. Toyina njawulo na Museveni eyeefuula edda Uganda. Kakati naye weefudde constituency nti gwe alina okusalawo abayingira, gwe alina okusalawo abatalina kuyingira. Gwe incumbent nga gwe alina okutusongera ku ani asaanidde okuvuganya, ani atasaanidde okuvuganya. Era kino ky'okoze olituwa asaanidde okuvuganya. Emyaka gyonna gy'obaddeyo okulyetinze baani abanaasobola okuvuganya bw'owulira nti tebakujooza oba tojoogeddwa. Bw'obanga tobakulyetinganga kitegeeza tewayina ssuubi lya kuvuganyizibwa. Kuba mu kiseera kino okulaga nti ogenda kutendeka abakulembeze oba ogenda kubayigiriza obukulembeze butambula butya, ekyo waalibadde wakikola dda.
kubanga mu kiseera kino olaga nti ekikuluma si kya kwesimbako wabula ekikuluma ani akwesimbyeko. Ekiseera kituuse ffe tukugamba nti mu kaseera kano fuluma, naye ate otugamba gwe mwagala okuyingiza mu kifo kyange si yagwanidde. Then the question is, gwe waali tuwadde agwanidde? Gwe waali tulaze agwanidde oba waali tulaze asaanidde? Mulekeraawo okufuula ebitundu bye mukiikirira okubeera mmwe nti byammwe ne mubyambala n'okutuuka ekiseera ng'amannya gammwe muwulira gaagala gabuutikira ebitundu. Nga Museveni bwe yayambala Uganda, omukulu ono bw'ayagala okwambala Busiro East Constituency, era akulaga nti yamanyi ensonda ku nsonda. Tewali amanyi bizibu bya Busiro East Constituency mulala atali ye. Kitegeeza agezza okusinga Busiro kubanga akyayinza otufaako. Alwogerako si aluleeta, God forbid. Akyayinza otufaako. Naye bwana atufaako mu bufunze Busiro East Constituency tegenda kuddamu kufuna mukiise. Olw'okuba tetunnafuna dda mu bigere bya Sseggona oba tetunnafuna ajja mu kudda mu bigere bya Sseggona. Busiro East Constituency nnene nnyo okusinga ggwe, nnene nnyo okusinga amakaago. Leka kugibalira ku linnya lyo, era leka kugipimira ku sikeero ey'ennyumba yo, otuuke n'okulowooza nti tezadde era teweesezza ebbanga lyonna lyobadde ery'emyaka 15 nga ggwe MP. Ekyo kyokka nno kyongera okwoleka okumanya kyobadde tolondoola na byanjigiriza mu kitundu kyo. Ebyo byonna obyogerera mu kusoma, si kirala ekimwogeza ebyo mbu ye yasoma. Ebyo byonna mukulu Medad Lubega Sseggona obyogerera mu kusoma. Owulira ggwe wasoma ennyo era owulira ggwe wasoma wekka mu kitundu ky'okiikirira oba ekitundu ky'owangaaliramu. Kikulaga nti obadde tolondoola na byanjigiriza. Kumanya oba omutindo kwe wasomera gukyalimu mu kitundu. Kumanya abaana mu kitundu kyo bayita batya ebigezo. Be wasanga nga batuula ekyomusanvu S6 baakoze batya? Be wasanga nga batuula S6 ku yunivasite baakola batya? Era bakola ki mu kiseera kino? Bw'oba olaba nga tewali agwanidde kuddira mu bigere, kati ensobi ate ngiyite ya Walukagga, ngiyite yaani? Era bw'oba obeesingira ku byakusoma era ensobi ngituume ya Walukagga oba ebeera yiyo. Meaning ngwe ekyo kye walowooza nti kyekyokulwanyisa kyo kusoma tewakkiriza balala kukyakiseesinga. Nga Museveni bwe yamanya nti amaanyi ge gamuli mu nsiko n'azibikira emiwaatwa gyonna egy'obuyeekera n'ebibira n'abitema nga tafuddeeyo, oba bibadde bireeta enkuba oba bibadde bikuuma entobazi, tayagala kumanya ne tayagala muntu yenna asobola kwakiseesinga bibira kubanga mwe muli amaanyi ge. Meaning nti mu kitundu ky'ebyenjigiriza ebiba bibadde bifudde gubadde mukono gwe era gabadde maanyi ge olw'obutayagala tufuneyo Sseggona mulala. Kubanga bw'oba okkiriza mu byenjigiriza ebibadde mu sisitimu y'ekitundu gy'okulembera, nkakasa waalibadde proud nti myaka 15 tubeera tufunye ba Sseggona abalala. Diguli y'amateeka oba PhD, olina masters oba diguli PhD, alina PhD alina masters, kyonna ky'oyina wakisomera myaka 10, wakisomera emyaka 15. Gwe ki ekikulowoozesa ti oluvannyuma lw'emyaka 15 tetunnafunayo bayivu balinga ggwe balala? Gwe ki ekikulowoozesa? Era baba nga tebannabafuna bubadde bunafu bwani? Kubadde kulafuuba na kwani? Meaning n'ebyenjigiriza byennyini obadde tobifaako, obadde obikotoggera, ate era obadde tobirambula. Naye si ggwe alina otumanyira agwanidde n'atagwanidde.
abatuuze be balina okwemanyira agwanidde n'atagwanidde. Siwaliyo mukinjaji nti Mwalimu Abbas Entete ye Mulaga Akambe kojjesazisa. Omukinjaji Mwalimu Abbas ng'ate ente ye Mulaga Akambe akojjesazisa. Mukulu Sseggona oli mentored by who? Signals z'okozesa nga nzimanyi, obubonero bw'okozesa nga mmanyi nannyini bwo. Olweyo olukadde lwe lumanyi ensonda. Uganda siyinza kugiteera wano kuddayo ate gye twava. Siyinza kukola bwente ate kuddayo gye twava. Ebyo sigino ya Museveni oba handwriting ya Museveni, yo signature ya Museveni. Museveni yakozesa enjogera eyo nti Uganda egenda kukoma ku ye. Museveni yakozesa enjogera eyo nti waatali ne Uganda ebyayo bigenda kukoma wano we tugambira nti giteegwe. Ffe b'okulembera tugamba tukooye. Ne Busiro East musajja gwe giteegwe. Kubanga b'okulembera bagamba bakooye. Bwe wali ojja awo we wali tewaaliwo omuntu. Susan Nakawuki gwe wasooka kumwebuuzaako nti owange ŋŋwanidde okukuvuganya, oba bwe weeramba abantu b'e Busiro East ne balaba nti gwe agwanidde okumuvuganya, gwe ki ekikulowoozesa nti appetite yaabwe ey'okukyusa yakoma ku olwo oba yakoma ku ggwe? Si ye ggwe yali omuggalanda w'abalondebwa, kubanga enda y'Abannabusiro East tegenda mu menopause. Ekyazaala ate ekyazaalira ddala ekigenda okubabonyaabonya abantu b'e Buganda malala ate nga mulowooza mugakolera ku bantu abasiru. It's like enkoko kugamba nti akakambe tekansala, ng'agenda okugisala mu ssiru okuwulirizayo, era ng'eyinza okumuwa ekituufu nti akambe kali ke kalina okunkutulako olumu omutwe, oba gabeera ga Wakayima ne Wango. Kakati mu bufunze Walukagga afudde Sseggona Wakayima. Omanyi Wakayima asavaivingira ku lukwesese, ku lugezigezi. Togenda kunkalirira, ekyo ekibiri kyogenda okukumisa omuliro tekigenda kugukwasa. Ogenda kunfumba nedda, ze tebanfumbira mu ntamu mbikke, banfumbira mu ntamu nsaanikule. Essaawa eno buli kyoyogera kyonna oyogera lwakuba otidde okufa, toyogera lwakuba kyekirina okukolebwa. Nswaziddwa, njogeddwa n'abatagwanidde lwakuleetera abakulembeze abagenda okukuvuganya. Agwanidde yaani? Waliwo omusajja bamuyitanga Magoola, looya mugagga, era watugamba ekintu kyekimu. Ne ku Walukagga otugamba ekintu kyekimu. Baakubumba mu bbumba kyeri eritakyabumba balala. Wajjibwa mu ssasa kyeryo eryaggalawo nga bwe wali ovaayo wagamba Mukama ggalawo toggulirangayo mulala. Amaanyi ameemanye gabaleetedde okufuuka engajaba. Amaanyi ameemanye gabaleetedde okwetuulako. Kyova olaba ne kye mwalina okukola mwalaba ng'ekitono olw'okulowooza nti muli bamuganzirwazza, n'okulowooza nti mmwe bamukyala mukola abasembyeyo tebayinza kubazzaako. Obuntu obwo obutonotono omuyimbi bwe yayimbako Judith Babirye kitegeeza bw'oba obukola ne busitula omutima gw'omuntu ne bw'obubuuka busuula emmeeme. Essaawa eno oluvannyuma lw'emyaka 15 nga lw'oyimba ambulance ate nga bulijjo tugamba eyababba yeyanziba, nange wano wembuuliza ekibuuzo eyatubba nga yeyakubba ggwe yakuddizaayo leero. Ekyo ekyakulaze nti mu kiseera kino tuyinza okwetaagayo ambulance mu kitundu kye kikulaga nti bulijjo keetaagibwa, nti obuntu obwo obutono bulijjo ggwe bw'obuusa amaaso n'obeera nga mu paalamenti nga mwetala nga akanyonyi akazimba. Era mpolereza abantu bannange, nze gwe mulaba mpolereza abantu, meaning nti n'ebiseera ebisinga olabika ggwe atega emisango, olabika ggwe abakwatisa osobola okwoleka amaanyi gaago okuwoleza. Ate kimu bibiri, mpolereza abantu, tetwagala kuwolereza abantu.
wabula tetwagala abantu kukwatibwa kubanga basiba 100 nojjayo 2 noyagala ozimbire okwo nodda era ne bakwata 10 nojjayo 2 noyagala ozimbire okwo olowooza toyipeinikira tweyinuza ffe kigendererwa kyaffe kyakutujja mu kkomera oba kyabutatwalibwa mu makomera meaning tulwane tuteekewo gavumenti etasiba bantu bintu bya kyeyonoonere then naawe Sseggona olekeraawo okubeera busy for nothing kubanga ekkatala lye weewa bwe tutajjaawo bukulembeze bwa Museveni terigenda kukoma kubanga appetite ye ey'okusiba ekyali tuhayi gwe bw'oba oyimbula waliwo endagaano z'oteekawo ntebadde mu kusiba awo we bakuweeredde Olivia Lutaayo omu batwalirawo Edi Mutwe batwalirawo Kireo Kivumbi Kojja batwalirawo Muguumya Gaddafi batwalirawo Bobby Yanga ne Bobby Giant batwalirawo baani nti ku Olivia Lutaayo omu gwe baakuwa baakima abantu nga 6 omulundi ogumu meaning kino si kye twetaaga eky'okutujja mu kkomera kubanga omusibi appetite ye ey'okusiba tennakka ne tujjeewo tutya omusibi nga tetukyakuyaayanira kutujja mu makomera naye nga tweyagala lwa butatutwalanga mu makomera nakugamba tobeera Abdallah omutezi w'amatalo ate nga ye yali omuvumuzi waaki w'amatalo mbajja misango ffe tuli bakolobezi ffe bewolereza mbawolereza n'abamu ku bempolereza ffe tuli bakolobezi era okola gya bwereere emisango Mukulu Sseggona okola gya bwereere emisango kuba gw'otasasuddwa wabeerawo political capital musango kigwe wawoleza obwereere nga ddala mu butuufu toyina kyofunamu yadde ereeza embeera zo zisobola okukolera obwereere n'okwemanyako okwo kusobola okukolera obwereere Mukulu Medad Lubega Sseggona akali amaggwa wayina obudde obusomesa munnabyabufuzi alina okukoddera mu bigere nga bw'ogambye nti bajje bakuyigireko obukulembeze butambula butya. It's too late now. Yenna gw'oyagala okusomesa oyagala mmusuula mu nnyanga oba mmukompromisinga kubanga gw'oli ntegenda mu abatwa teyinza kutusalirawo kiso kiyinza gikutula mutwe tesobola kutusalirawo kiso kikutula mutwe ate n'ekirala Walukagga tayinza kujja kusoma bukulembeze ku ggwe kubanga Walukagga obukulembeze takimanyi ng'amazzi g'omukadiba nti gakomaawo obukulembeze busaasaana era bukulukutira mu bantu. Walukagga kyakoledde ddala obulungi ng'akyali mmeeya w'Ekyengera Town Council. Ogenda kusomesa ki Walukagga ate ggwe ekyakulema? Gwalina fomulemu nti weefunuggulire wali then bali we banajja okugamba ebizibu byawe bagambe eyabamma yeyanyima eyababba yeyanziba meaning ate kati gwalina ku by'okusomera ku Walukagga. Walukagga kimanya nti obukulembeze tebukoma mu ofiisi oba ku fulo wabula bulina okukulukutirako mu batuuze. Kati ate gwalina ekyokusoma okuva eri Walukagga era ye gwalina okunoonya Walukagga abeereko akusomese. Ate ebiseera ebisinga bw'olaba abakuvunnamira babeera tebavunnamira ggwe babeera bavunnamira kyeweetisse. Nabaddeko ku emboozi tebankadde ewa muganda wange nkwagala nnyo emboozi tebankadde nagamba waliwo endogoyi ye yafuna amalala yali etambuzanga Kabaka oba yali etambuzanga Namulondo nga buli weeyita abantu bavunnama nerowooza bavunnamirayo neefuna amalala n'ebinula Namulondo neegwa. Abantu baagikuba ne bagitta era ne yeewunya nnyo nti ababadde banvunnamira teyamanya kye baali bavunnamira kyekyo kye yali yeesika emabega oba kyekyo kye yali yeetisse n'erowooza bavunnamirayo. Kaakati nammwe mwatuuka ne mufuna amalala
olw'okubavuunamiranga ne mwerabira nti baali babavuunamira lwa buvunaanyizibwa bwe mwetisse oba bwe mwali mwasuubiza abantu okwetikka. Kati obuvunaanyizibwa obwo bwe mwabwebinula eyabamma ye yannyima. Kyova olaba abatuuze baagala bettira era nammwe mwekanze nnyo nti ababadde banvuunamira ababadde batuvuunamira kakati be baagala okutujjayo be baagala okutwefuulira. Kyova olaba be baleese mulabanga abatagwanidde naye temwamanya nti baali tebavuunamira mmwe baali bavuunamira kye mwetisse ate kye mwabinula ne mukiyiwa nga tewakyaliwo bwetaavu bwa kubavuunamira okuggyako basala babawuuta essupu. Waliyo ente ezitakyazaala, waliyo ente nga yo tekyazaala nga tekyava mata tekyava muyana ng'ekisigalidde kugisala ogiwuuta essupu. Kati nammwe muba nte tewakyali nnyo kiramu kiyinza basuubirwamu yadde okubavaamu okuggyako ssupu. Mutuusa okusalibwa. Okitegedde mukadde wange Medad Lubega Sseggona? Si ggwe Busiro East. Busiro East constituency. Si makaago. Era si mukyalawo nti yenna ajja n'amutuulako olwo abeera akutudde mu kifuba okujooga ekigambo kinene nnyo naawe lwakuba mmwe abeeyita Abaganda ebintu ebimu mubitwalira kungulu. N'ekintu kujooga kiri ekintu kimu mu maka kutuula mu kifuba. Musajja munno kye bayita okutuula mu kifuba teri kujooga kulala. Bino ebirala ebeera nkyukakyuka ya nsi nti oli akola omulimu gwe nnakola nga batakujooze. Omulimu gwali mu budde obwo gwetaaga ye oba gwetaagisa ye ate nga naye yeetaaga omulimu. Tekuba kujooga yadde akatono nti mbadde wali ono yatuddemu aba takujooze. Okujooga kuli kumu. Ye musajja okutta ekyama ne mukyala wa munne. Kujjako nga Busiro East constituency yali yafuuka mukyalawo. Busiro East constituency abalonzi baayo waliwo abafuula mukyalawo nga Busiro East constituency yafuuka makaago ng'abalonzi be baali bakyalabo. Then awo osobola obbawulirako ebbuba era yenna gwe bawa akalulu atali ggwe baba bakujooze. Oshegedde mukama wange. Otherwise amalala bannaye proud egenda kutta bannabyabufuzi b'e Buganda okwematiza. Simanyi kibawa kwematiza okwo kwa mangu ate mu kwematiza ne mulowooza nti mwamala y'ensonga lwaki babafugidde ebbanga ate ne babafuga obumbula. Kubanga mmwe bye muyayaanira bitono bye mwagala bitono. Kakati amagezi gaaga amangi ge weewaana n'obwalooya bo. Looya atuula mu paalamenti nti bw'atabeera mu paalamenti tateesa. Tawoza misango. Looya alina kubeera mu paalamenti mwokka munda. Kale bwe wafiirwa Uganda yaziika kati g'ogiziikirako ddi? Tisiyo ttaani naawe okulaga Uganda tobadde ogiwuliriza lwakuba ogyagala si lwakuba olina ky'ogyagalamu. Kale gyo Uganda ekulabiridde kati tisiyo ttaani naawe okugirabiriramu. Bwe wafiirwa yaziika kati bw'eba efiiriddwa gw'onaaziika mpankuwe nfunira wa? Ate nno wafunira akulaga nti ayamba buyambi ggwe ye talina kyafunyeewo. Muveeyo ebintu bikyuse, ebiro bikyuse, entega y'enseenene ekyuse, amazzi tugalembeka okusinziira ku enkuba gy'evudde. Otegedde mukama wange olusalosalo omwayitanga amazzi twaluziba omufulejje gayita walala. Dynamics z'ebyobufuzi zaakyuka. N'obeeraawo ne weenyumiriza mu kusoma nga tokolanga wadde ekitabo abantu b'omu kitundu. Mipiira nno abantu bagitwala nti kusamba busaami naye mulimu ekintu ekinene kye tukuumiramu omwoyo gwa Busiro East ogutafa. Nga bwe tuzannya egya Buganda tukuumiramu omwoyo gwa Buganda ogutafa.
kati emipiira egyo gikuŋŋaanya abantu bo ne basigala nga bali bumu n'okuba nga bakyakujjukira n'ekyo ekintu ekitono ekiba kyakulema okukola. Fuluma paalamenti ate oggyewo amalala. Abantu b'e Buganda muggyewo amalala. Wamma baganda bange ne bannyinaze bakomrade abali ku gurawundi beetaagayo ku buyambi, beetaagayo ku mazzi, ebyensula. Bannaye tudduukirira abantu abali ku gurawundi abali mu kampeyini. Abaana abatambulira ku mukulembeze, abaana abagenda basaggula, abafuutu soja ab'enjawulo mu bitundu by'eggwanga gye batambulira yonna bantumye balinamu ebibakaluubirira ng'abantu, otuzzi, ebyensula n'ebirala. Bannange twetaaga obujunyi, bannange twetaaga okuyambibwa, ebyensula, amazzi n'ak'okulya ng'ako mukabasuulirayo. Ekyo gwe ky'osobola okukola n'obeera nga naawe oli eri. Si ffenna ntugenda kuggwera eri, naye naawe awo w'oli osobola okubeera eri. Oyinza okuba nga tovuga naye ng'osindika. Oyinza okuba nga si ggwe agiwalula ku kasozi naye nga ggwe agisindika emabega. Esobola okukola ki? Okutambula. Nabwe kityo baganda bange ne bannyinaze mbadde mbasaba abaana abali ku gurawundi, bakomrade abali ku gurawundi, mubayambangayo akacupa k'amazzi, ebyokusula n'ekyokulya ng'ekyo. Baganda bange ne bannyinaze mubafunire ku 0754 766 967. Ayina kaalina akateeke ku 0754 766 967. Ereeta amannya nti Sentamu Lamek. Ereeta amannya nti Sentamu Lamek. Osobola mukontakitinga bali eyo baganda baffe ku gurawundi. Naku olwaleero bali mu Northern Uganda erira. Bali mu baganda baffe abalango erira. So tekikugaana kubaweereza lwendo lwa tozzi, tekikugaana kubaweereza kyakusula. Kyonna ky'osobodde ku 0754 766 967. Lwoya lwa mu nnyindo tulina ku lwejja ffekka. Buli omu kola ky'osobodde okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Buli omu sinziira mu nnambayo okulaba ng'omupiira gutuuka mu katimba tusobole okujaguliza awamu. Kontakitinga Mwami Sentamu Lamek ku 0754 766 967. 0754 766 967. Ne bw'oba olinayo bubeezi kacupa k'amazzi kamu kabateereko. Amannya ereeta Sentamu Lamek. 0754 766 967. Amannya ereeta Sentamu Lamek. Musibe bulungi. Mpozi kyembadde neerabidde bakomrade kyekyabaganda baffe abali mu kutalaaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamunyisa enjiri y'enkyukakyuka. Tekibagaana kubaweerezaayo olwendo lwa tuzzi, tekibagaana kubakwatirako mu byakusula. Bannange luno lwoya lwa mu nnyindo nga bwe twagamba nti buli omuzannya ennambayo. Bangi temujja kwogera nga bwe njogera, bangi temujja kugenda ku ground nga abaliyo we baliyo, naye ate osobola okuzannya ennambayo n'obeera ng'ayogedde n'obeera ng'ali ku ground. Abaana abo ng'obagulira akacupa k'amazzi n'okubayambako ku by'okusula. Mbategeeza nti luno lwoya lwa mu nnyindo tulina ku lwejja ffekka. Tewaliiwo budgeti eri awo nti ya ntambula zaabwe, tewaliiwo budgeti eri awo nti ya byansula. Bannange kino tulina kukyeyamba ffekka. Baganda baffe abo tebali ku mulimu nti bakola. Baganda baffe abo bali ku mwoyo gwa ggwanga. Okubugiriza omukulembeze waffe yonna gy'ayitidde, okukuuma omukulembeze waffe yonna gy'ayitidde, okutambula kwabwe n'omukulembeze waffe kyongera omukulembeze waffe comfort, kyongera omukulembeze waffe obuggumivu n'okumutaasa ku bulabe obubeera buyinza okuva mu balabe. So okubeerawo kwabwe, okuwerekera kwabwe eri omukulembeze kwa mugaso nnyo baganda bange ne bannyinaze. Y'ensonga lwaki nziza okubasaba akacupa k'amazzi kabaweereze. Ayinamu omutwalo gusobola okusuza omuntu omu enkeera ne bakeera ne beeyongerayo. Luno lwoya lwa mu nnyindo tulina ku lwejja ffekka. Buli omuzannya ennambayo nga bw'obeera osobodde. At the end of the day ffenna tugenda kujaguliza wamu nga
abalambuzi ali mu namba 2 oyinza obutasobola kugujja mabega ogukuba oteebe naye guweereze namba 3 aguweereze wano aguweereze wali paka wegunaatuuka ku namba 9 asobole okututeebera goal tujaguze nabwe ekyo baganda bange ne bannyinaze si bangi nti mujja kusobola okubeerayo ku ground mu buntu naye musobola okubeerayo nga mukiikiriddwa mu mbeera ey'okuyambako baganda baffe abali mu lutabaalo era muli balwa nti nammwe mwaliyo mu lutabaalo nabwe ekyo luno lwoya lwa mu nnyindo twekembe ffenna tuyambe ku baana abali mu campaign trail abaana abali mu kusaggula obuwagizi abaana abali mu kujjukiza ensi abaana abali mu kubunyisa enjiri ey'enkyukakyuka ew'okusula n'akacupa k'amazzi kakibe kyakulya osobola okukibaweereza ku 0754 7 6 97 0754 7 6 97 ereeta amannya nti Sentamu Lamek osobola ogikubako obutereevu ku WhatsApp n'owuliziganya n'abali mu campaign